n'obulyaza amaanyi bukola mutya endagaano neggwa nti ya mirembe ate nosigala ng'otta abantu nageza okulaba nga Trump naye bimusobedde yakamuweereza vice president aweerezaayo minister secretary of state wa America kagamba bannaye mutuswaza tunaswala kutuuka wa nebaza abantu b'omu Spain ne Italy n'abalala bagambye tebagenda kugenda mu World Cup nga bazanya n'omusu w'abantu kubanga World Cup mizannyo kikujaganya naye ng'ate oli kanywa musaayi okujjako ng'okunywa omusaayi kuwedde muganda wange nkwebaza nandyogedde ku byabadde mu kuwandiisa naye ate gwe mulamwa era nsuubira nti ekyo tetugenda kukyogerako mu kubuuza abantu kubanga gwo gwe mulamwa byabaddewo mu kuwandiisa abantu naye tubakulisaayo nnyo nebaza Pulezidenti Museveni mungwe okubeera nga yamuwa amagezi bantu basatu benjagala mbaliyeko okwogerako Idi Amin nga yamuwa amagezi n'omukisa kwe yafugira eggwanga Ssebaggala Mungu yamuwa amagezi n'omukisa naye tiyabaawa kusoma Museveni n'amuwa amagezi n'omukisa n'abeera nga yasoma military science okutambulirwa defense y'eggwanga ate n'abeera nga yasoma economics political management ebyeggwanga kwe bikola ki kwe bitambulira kati bano abalala baabuwe badokita Besigye Mungu abasaasire baasomera military science ne tugamba yasoma naye yasoma bya ddagala abalala baasoma byabalooya kati ne wabeera nga omuntu alina combination y'okufuga eggwanga factors alina ezijjudde Museveni yekka era timwewunyaga lwaki afuze emyaka 4 is the only one alina military science tubakulimbanga nti omuntu osobola okufuga eggwanga nga totegera bya defense alina economics asoma micro ne macro yakabange mwanyi bamwe basaga nti basiteeka ku bintu bimiyimi ne wallahi kumbe ya plani zetu mu myaka 5 mukaaga bajja kitegeera wallahi ekiri mu kyalo Mungu yakimanyi kati abantu yagamba sikyaddayo gabamali kuba yabateeka we yali ayagala that is macroeconomics macroeconomics okuplaningira eggwanga okutwalira awamu ndowooza kankomawo mukulamusa kubanga ebikwatagana wona wonna lwaki tunanoonya akalulu abeewandiisizza awo nawo we nategeredde nti n'empuuga ali omu ku bantu Mungu yawa ku magezi sijja kugamba nti amangi ennyo okusinziira ku kyenalabye mu kalungu nja byogerako kubanga gwe mulama mu studio era mukulu Ssekabira Charles muna PFF muna kyotera mu studio mwali mukulu Ssekabira tukwaniriza muze kubatuuliza abatuuliza balungi balamusiza nebaze emirimu mukola gyonna saasira bafunye ebizibu so nga nabafunye omukisa omumwekyero nga yozanizo mukwano gwange Sylvester Ssebaggala ekandabulemu ogambye nti okuredio kwoli webala okuwuliriza kukino amaloboozi logawulira nasonaenakubuuza nti endoboozi wakoze otya endoboozi enaku zino mbadde simanyidde nnyo kunoonya kalulu manyi nze siri nnyo mwogezi wa kulaali siri mulungi kugyalaali naye nabadde kikyalidde mutamu nga nyina candidate wange wa PFF omwana omugula Moses bamuwandisiza olunaku lwokusatu avuganye ng'omubaka wa paalamenti akiikirira Kyotera district akiikirira essaza ly'Ekyotera n'olwekyo tumwagaliza buwanguzi kale twabadde ntukulasa n'awano nawali twogera kundi eno twogera wano stopovers na biki na biki mbakulisaayo na mwenna ababaddeyo n'abagwe enkuŋŋaana mwenna omubaka honorable omubaka honorable Haruna Kyene Kasolo abadduki bawandiisiddwa omukyala Kaliisa n'omukyala Mayiga Grace ngaali zaabwe saazikubiriza zaabaddeyo naye nga baabawandiise nabo ekyomukisa omungi ebibiina byonna ebiringa ebyobuvunaanyizibwa mu disitulikiti Kyotera byasobodde okusimbawo abantu constituency ya Kyotera naddala kale tubayozaayoza nnyo banafu naabiwandiisiza wiiki eno waliwo akantu akambubbezaamu ku mutwe ekabuuka abavuwala Katikkiro ate nga bannuupu Katikkiro wa Buganda nga bannuupu sijja kukiruma nga bannuupu nze ndimbwa ya Kabaka amanga nga gwenyumaaluma obuvunaanyizibwa bwenyina tusobola kukkiriza abavubuka besiiwuusa mpisa nga
nga baŋŋanga oyo Katikkiro Ssaabasajja Kabaka Basaddamu tetujja kubakkiriza n'olunaku n'olumu abanaatukyawa mujja kutukyawa abanaatuvuma mujja kutuvuma tetugenda kuwa muntu n'omu mukisa okuvuula Katikkiro wa Buganda okuvuula abaana b'eŋŋoma okuvuula omuntu yenna akwasidde obuvunaanyizibwa obw'Obwakabaka. Lwekyo mukimanye tumaliridde nga bwe mumaliridde okumanya ebivumo naffe tumaliridde okubaŋŋanga mu ngeri zonna ezisoboka eziri mu mateeka. Lwekyo abavuula Katikkiro bano abaana baalonda Katikkiro waabwe se baamulonda tokimanyanga nze muyita lumwogeza butamanya Lumbuye Fred Lumbuye alitaka bo gwe baalondaga Katikkiro nkubuulidde bo babeerondamu omuntu era bo be bakola ebintu byabwe ayogedde ebintu bingi nnyo ku Bwakabaka buno nakati akyayogera ne wiiki eno yayogedde. Lwekyo njagala okutegeeza abavubuka njagala okutegeeza abazadde mwenna abalimi bw'oba olina omwana wange omanye alina akasimu kebera byayogerera ku ssimu eyo biyinza okuba nga birifuula Obwakabaka. So eyo nsonga nkulu tetuyinza kugizanyiramu tetuyinza kutiriza Ssaabasajja Kabaka kubanga tuba nti bw'oligwa wenyigwa. Ensonga ey'okubiri yamazeemu amaanyi mu wiiki eno omukulu Honorable Bobi Wine yasinkanyeko yagenze ku malaalo g'Obote n'aganzikako bbendera ya Uganda yamukyaliddeko nebalabye nga balina akena asookedde maka ga akena yavudde awo nebagenda ku malaalo g'Obote amuganzikako ki bbendera ya Uganda n'ekimuli kati ebyo biringa bitegeeza nti Obote yafuga bulungi. Is that your interpretation? Oba bwe bubaka bwe yawadde teri mukuntu wakola kikolere gwe bakyalira message erimu ekyo kyasiimibwa olw'emirimu gye yakolera Uganda. Obote weekiri gye yakolera Uganda batekiri saafuddeyo okugirowoozaako naye nze kinategedde nti ataddeko ekimuli n'ebbendera akkiriza nti Obote yakolera Uganda ebirungi. nange kyenkubuuza gwe Ssekabira ali ku muzinda Obote ebibi bye yakolera Uganda mbimanyi. I'm not negating that naye alina ebirungi bye yakolera Uganda batekiri bwe tugidde ku ntunga sinabirowoozaako leka nze sente kulowooza ku bibi bye yakolera Uganda nsookedde kuta Ssaabasajja mu Bwakabaka bwa Uganda ennyingo ziri ttaano nsonga semasonga mmeka esooka okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Kakati Obote yagikuuma yagitaasa oba yaginyweza. kati oyogera ng'Omuganda oba nga Munnayuganda? Lwaki nalyogedde nga oyogera nga Munnayuganda oyogera ng'Omuganda? Nsooka kuba Muganda nengera Munnayuganda. Mbuuza kati oyogera ng'ani? ng'Omuganda oba nga Munnayuganda? Oyogera ng'ani? Kubibiri oteekwa okulondako kimu. Oyogera ng'Omuganda oba oyogera nga Munnayuganda? Njogera ng'Omuganda. Ekyokubeera ati nze nina omuzindalo ne Ssekabira. Ekyokubeera mu Omuganda ekyo kyo 100%. Tebuli kyakumakya noga nti kati ndi Mukaramojja. Ekyo tukimanyi ffenna 100%. Kati oyogera ng'ani? Ng'Omuganda ndi Muganda. Sawa nediranga bisamba akabiru jene. Oyogera nga Munnayuganda oba? Ndi Munnayuganda era oyogera nga Munnayuganda. Obote Uganda gye tulimu gye tulwanidde ku luguudo ebona etabangukira ku Obote. Are you sure? Obote yajjawo constitution y'enkalo n'emeka yatwala Uganda mu bwetuwaze. Ebizibu bya Uganda byonna bitandikira kujjawo ssemateeka. Obote yatema empangi ey'okutabangula Uganda. Ye yakuba omusumaali ogusembayo ofunye Uganda mwe twagiziika. Bano abalala baamini bano baani bonna bajja baatambuliranga mu kisinde kye. Amanyango galidde olina gabogayi baani teekawo amanyango ng'asatu. Amini Babinaayisa Bamwami Museveni abo bonna batambulidde mu kisinde ky'Obote. Kakati toyinza kumuŋŋamba nti omusajja yakwata kofini Uganda n'agikuba omusomaali ogusembayo nti tugenze tumusiima. Omusiimako ki? Bepoko gamba nti nina kutambulira mu kisinde ky'Obote nga gwe Omuganda atageddwa okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Kale natiddemu neraliikiridde wikyewedde banvuma nnyo former president actually twice. Obote yafuze eggwanga lino emirundi simuwakanyiza naye bw'aba tanagenda ayinza okuba yabadde amuwonalinga eyaliko omukulembeze nga tanagenda mu masiro ga Kabaka Muteesa yasooka okuba president wa Uganda yasooka
lwaki ozala sokedde obuti olaba President Museveni asonyiwa Lwakasisi ne babeera ne ku meezi emu namwona akasina ne kubasabira ggwanga Lwakasisi najja n'ayogera gomanye ebikolobero Lwakasisi bye yakola actually President Museveni mukamwake kenyiniraga nti Lwakasisi oyo ayogedde naye ebigwa abadde abalimba n'ayogera omwana gwe batanaka gurupu ya Lwakasisi batta omwana waffe nga Lwakasisi wabyata lwaki Bobi Wine ekyokuteeka bendera kugundi ku malalo g'Obote mukikuliriza azifu yawadde Obote kacaayi n'akanyi yamuwadde mu bendera nti Bobi Wine nti yali asaanye kusonyiwa Obote ate yamukola Bobi Wine mu kampeni ye omulundi guno yesibye bendera era gyagenda awuwa eya Uganda naye yajesumuludde n'agiwa Obote kebirayo ku bifaananyi kebirayo nga former president yajesumuludde n'agiwa Obote omanyi lwaki nkiremeddeko bulijjo mmwe mukivunaanira President Museveni buli lwakwata akazindaalo talina kalungi kayogerera Obote talina kalungi kayogerera Amin as if they never even existed as if tebalina kalungi ke baali bakoze ate ne mukimuvunaanira kati omusajja tuli abadde omukulembeze ng'ali katuuti ng'awaana n'abaaliko abakulembeze ng'abakwasizza kati Bobi Wine abawadde ekyokulabirako awo nalinze yali Amini nyinza omusonyiwa naye nsobola okusonyiwa Amini kubanga yasanga ensi emaze okutabanguka naye agitabanguka sinza musonyiwa ensi wasanga ekulukuta amatano g'omubisi gw'enjoki n'otuuza mu maziga gana amaziga ge tukaaba Uganda bakati naye Museveni tumwogerako Museveni yasanga Obote yamutemera empangi nnene bulungi ng'asobola okukoleramu emivuyo gye ab'e Kenya abasobola okumanya ebizibu tebatereera ab'e Tanzania abasobola okumanya ebizibu tebatereera amawanga gonna gateredde South Africa ludda wakubanga gamanya ekizibu ky'amawanga gaabwe ne gakikolako ffe tuliyingira ddi ku byafaayo byaffe njagala bannayuganda bamanye olinayo omuganda gw'omanyi Obote gwe yakolagana naye okukola ebikolobero ku Buganda ne Uganda nga musajja muganda nga siwulirangako bw'omwogerera nga binaayise ati kati binaayisa twamuziika twamumala ate Obote mulamu kati nninza abagenda okuwaana binaayisa baŋŋange leka naawe jo twanali ndi muwandiisi mu Baganda bonna abakolagana n'Obote gw'omanyiyo binaayisa ye binaayisa of course yali ku mwandi yali ku yingini yakola kubanga ssemateeka wa Uganda yafuutikibwa binaayisa yemufuutika ng'akola ku biragiro by'Obote tokimanyi yemufuutika n'akolawo pujeni wagundi ola constitution era yeyagibawa so njagala abantu bamanye njagala abantu bamanye nti binaayisa y'omu ku Baganda abaasiiwuuka empisa ne bakozesa Uganda ebyekijiga ekyo kiteekeddwa okulowoozesebwa abantu bakitegeere bulungi saagala kuleyo yenna muwaana abaana binaayisa kikafuuwa ekigwe Bulaaya waggulu muwaana otya omuntu yatuleetera ebizibu etulimu ne kakati kati oba tugamba ti tugenda mu Uganda ate nga twatuddiza Obote bukadde tugenda mu Uganda mpyo gyetulangire gyetugendamu ate tugenze ku malaalo g'Obote okujjukira Uganda enkadde ey'okubonaabona ey'okuyiwa omusaayi ey'okubonyabonya bannayuganda ey'okuboola mu mawanga eby'Obote bye yakolamu okugyawo ssemateeka okutyoboola Obuganda Obote kiki kyata tukola wano omuntu kyayagala ategeere nti tusobola okukimuwaana mu kaseera kanako okunoonya obuyinza so njagala bannayuganda bamanyi si busungu sinaki n'ekibadde kyetaagisa zino ensonga bbiri bannayuganda bonna naddala Abaganda abaawala bazitwale ng'ankulu osobola okumulisa bannayuganda wajja otwala Uganda esooka kubulidde okuvuula kati kyonna abaana b'enwa mwiki eno yemu mwiki ey'okubinoza akato ga nsisinkana Obote bakutangira mpiira obungana muliro so njagala bannayuganda bakitegeere tujja kuba bakambwe mu mulundi guno mu kalulu k'omulundi guno tuyinza okwogera ebitawooma naye tubaliridde tubyogere ku Uganda ejja oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo kyesaagala kukola buuza kubawuliriza nsaba okubuuza kubatuwuliriza
Radio Buddu nga tuli ku kyalo Falkland. Nengo inenge by'omumu mukayeyo. Nga tuli ku kyalo Falkland. Elgin Street. Wano mwe twazanyirawo nnyo nga tuli baana bato. Wano wetutudde. Era President Museveni kwegamba Mukama Katonda yatuleetera. Omusajja tazimbangako kizimbe ky'awe. Kino ekizimbe kya muntu. N'atuleetera kiwanira President. Najja n'abeera omukulembeze w'eggwanga. Eggwanga ne litereera. Bannansi ne basobola okwezimbira ebizimbe bye baagala nga tewali abakutte ku mukono. Era awo neebaliza director wa leediyo eno omwami Ronald gy'agenda naye okufuna ekirowoozo nti mu ntuufu ku Elgin Street ku kyalo Falkland wasaanawo ekizimbe ate kituweeko leediyo. Tumwebaza omulimu ogwo gwe yakola ogw'ettendo ate tumwebaliza ddala wamu n'abakozi be management wamu ne Haji akubiriza puroguramu eno okubeera nga ebeera nyuvu nnyo. Ngira akala kange kano akayeera akawooma n'akabonero ka baasi ate n'abantu ne bampuliriza bulungi. Omanyi leediyo eno bagyagala nnyo buli lwembaako baŋŋamba tubanaye tugyagala puroguramu ekinanyo kyankimize mwogera ku nsonga z'enaale naffe tuziwulira mu byalo gye tubeera Nakatoogo weeyo yonna yonna Lwankoni eyo Kasaali naye neza PFF nazo tebaziwulira kuba bw'owulira byali neza Nuupu tuzogera ate tewali bazogera kubeera oba tewali baziwulira batya kuba kati wa PFF mubuze kkala kyezaabo eza PFF ezo sirabako ng'ajambadde ali matanka n'empale z'Abaseveni. Nolwekyo njagala okwebaza njagala okukulisaayo abantu baffe bonna abeenyigidde mu nomination zino kye nazirabyeko bannansi njagala bategeeze nti nazze kuno nabadde ekyotero eyo nga mukama wange amaze okuwandiisa Hajji Haruna Kyane Kasolo kinalabidde abaana abafa abaawa nabagala okuba ku nnyimba zaffe wano nga batambula na Kadodi. Ngamba nti eggwanga bwabwe nga ndaba bali mu kakuba babaka kyabo ono ndooza yabamanyi abanuupu ate gwe ate obibuuza ati yabamanyi abanuupu nga bali Kadodi ke bakuba tuli mu Buganda. Akadodi ke Kenya oba ke Nairobi oba ke Congo ke Bugisu erirudda ati era eri Bugisu erirudda Mbale erirudda eri mu Uganda naye erina ekitundu Mbale eri mu ggwanga Uganda abadde bakuba Kadodi bannayuganda bali mu Buganda mutwalize mu gihugu tutuze oba bakuba Kadodi lwaki nkikulaga tosobola kugenda muzikiti nosanga basoma sabbuli eno sanga enyimba z'amansi ne mapeera awuli mutuufu babeera ku kalaadi naki ne swabirina zokka nga zibali mu kusoma azikaali naye kati tosobola kati wuliriza bino tosobola kuva wanaaji n'ogenda embaale nosanga nga bali ku ngoma ŋŋanda era bagamba nti ki kye tuliko wano banani abalezi balaba ng'abagenyi. Njagala okubuulira abantu bannakyotera nti abantu kye baakoze okuba Kadodi wano ewaffe Obuganda babanyonya Obuganda. Yes, tulina ennyimba zaffe bakubye Namunjoloba teyabaddewo batujooga era ndi mu kusaba bannakyotera nti ku luno okujooga kutandise. Bapangisizza abantu bajje era bakyomooze minisita naye nga bw'omanyi nti kibiina kirudde mu ggwanga muno nga kikulembera abantu n'ebintu byabwe n'obukakkamu minisita n'abaleka. Omanyi waliwo omukulembeze wano yagenda n'ayimba bwe yayimba ennyimba eyo waffe Banyankole wali nnyimba tuzira folk music zenyimba traditional zibayimba mufo ky'okuyimba kadongo kamu waffe waawa ne bakuba Namunjolo Ngese bwe yayimba ebyo bintu by'obugenzi empenkoni ebikoze ebijja ennyimba ze naziyimba wano ate mwe basiba ne mujja wano mu Buganda ne mutandika oziwaana okumanya ate alimu embavu yayimbye n'okuyimba yali ayimbye kadongo kamu yamali mwana wano mu Buganda yali ayimbye anti mukulembeze wa ggwanga yayimba nnyimba zaffe ezere Mwankole alina we yayogera naga mpenkoni enkoni yawana ngende ntwale entama okunywa amazzi ati naffe atuyigiriza okulunda nabali babadde batuyigiriza amazina amadodi era njagala okutegeeza nti mu bye nalabye bye sigenda kwerabira nti bannayuganda bonna beebaze Pulezidenti Museveni okutta ebibiina by'obufuzi kuba bwe nalabidde
we nalabidde ekibiina ekyakoze nomination nga kiyita mu bantu nga bagamba nti mwalya mugende nenga nti wano batuuse bannansi bamaze okuzuula kyenaali mu yeetalya era nalabye omukyala yadde emyaka 9 mweti nga yambadde tisaati ya President Museveni akutte ekipande ky'Honorable Kasolo ng'agati Kasolo ng'akaba n'amaziga ne mubuza maama ng'okaaba n'agamba nti mu butuufu NRM etuwadde emirembe. Radio Buddu omuntu wa bulijjo mukulu wa CCC kaakazi. Tukwaniriza RCC awa Masaka State Assistant mu Katumba Segawa tukwaniriza se. Neyanze nange nja kukosa omukisa guno okusookera ddala okwebaza management ya Radio Buddu omukulu wange Mwami Segawa Ronald gyagenda okututeerawo empuliziganya eno nsobola okuliziganya n'abantu abali mu bbendo lino ne mu Uganda yonna okutwalira awamu ate n'abali ku social media ndaba mutabani wange abikwata biraga bituuka ne Bulaaya. Njagala kwebaza abatuwuliriza kubanga singa tujja no ku radio wano netwogera byonna byetwogedde oba byetwogera nebataba kubatuwuliriza nebataba bakuba masimu tuba tumala biseera nolwekyo abatuwuliriza mukola kinene nnyo tukimanyi tuli mu budde bwa nkuba mwali badde muli mu nnimiro zammwe nga muli mukuteekateeka nnimiro naye muwaayo obudde bwammwe ne muwuliriza Radio Buddu leediyo omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebale ddala. Njagala kwebaza baganda bange bano nga bulijjo abatambula naddala mukulu wange Haji Yanja okutambula n'atindika olugendo ate olumu atambulira na ku pikipiki ng'obye mumukutte n'ava e Kalungu n'ajja wano okugabana byalina mu bwongo bwe n'abawuliza ba Radio Buddu ne muganda wange ono Ssekabira ayita mu luguudo lwebagenda lunatera okutereera newankubadde nga ennaku zino aluyitamu mu bugubi kubanga bwebanga onatera okutuuka ku kirungi oteeka okubonaabona. Omuzadde omukyala bw'aba agenda okuzaala omwana yeetikka olubuto emyezi 9 n'atandika okusesema n'alya ettaka n'akola ki naye finally n'afuna omwana kati ne Ssekabira n'agyagaana ne Ssekabira bw'ali ayita mu nfuufu atambulira obudde buwanvu naye gye bujja ajja kuba ayita ku museetwe. Njagala mwebaza kubanga ali consistent ku radio ate bwe tujja wano twagala okuwulira ku maloboozi amalala naye olwaliro nyina kyensanze ayogera ekya muganda waffe yatulazeeko ki kyalina ku mutima kubanga abatuwuliriza mulina okumanya nti omutamiivu kyakuwulira ng'atamidde aba aludde nakyo ku mutima, omuntu kyakuwulira ng'anyiize aba aludde nakyo ku mutima. Kakati n'omuntu kyakulaga either ng'asanyuse nnyo ng'anyiize nnyo kiba kyekimuliko. Muganda waffe yagenze okulamaga oba okukungubagira muganda waffe omugenzi Milton Obote kyekimubadde ku mutima ebbanga lyonna n'ebyo byonna byezayogera ku ggwanga lyaffe lya Buganda ndoza kiri kikkaatiriza kiki kyalowooza naye okusalawo kuli mu balonzi bebamanyi oba bagenda nayagala Buganda oba bamusasula. Njagala okubagiza mutabani wange Dr. Byansi ne Mwami Kimanje Po bamanyi nga Waswa ab'Kamagwa okufiibwako maama n'abantu bonna abegatta ku nnyumba eyo kitalo nnyo kitalo ddala atunyuliddwa wamu nammwe. Mukama mukoze kyemuteekeddwa okukola kubanga mukadde oyo bamujjadde ebbanga ddene kitalo nnyo kitalo ddala kuzika kwanza ssaawa 8 abanasobola okwegattako munyatwegattako kale ampulizo oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo naye kano njagadde ngaleete ku attention one eyamwe abatuddewo but specifically